wadde na Eddie Kenzo musuuza hapana. Eddie Kenzo yagambye mbu abayimbi beno olwo nagamba ba Northern Uganda mbu tebagala kubaako muyimbi mulala yenna gwe balaba eno, tebagala kubaako muyimbi yenna mulala gwe balaba, mbu baagala Eddie Kenzo yekka n'abeeno. Shame upon you Eddie Kenzo, shame upon you. Oli wa mululu nnyo Eddie Kenzo. Gwe nakugambye ate na mujegganyo kye nadde simanyi nti oli kasajja kajega. Noddira omuntu n'okwata video y'omu ng'oli senior presidential advisor. Omusajja najja mu maaso go nga munyumye emboozi. Eddie Kenzo njagala ote video enamba gye mwakwata yonna. Totaako lupaati lwa ddakiika emu nga nsiibula. Twayogera ebintu bingi nnyo wampita ng'ompita nga promoter anyumya ne presidential advisor ku nsonga eziri mu industry. Nayogera naawe ebintu bingi nnyo ojayo bukugu bwa video. Kati nalaba ojayo video endala mbu Nobati azemu n'alumba General Sale n'alumba ne simayanga ne jaga General Sale nani badde babiri mbu Nobati alumbye General Sale ne Bebe Cool. Kakati wama abaliko wama Skibeng ya man. Kakati njagala Bebe Cool message eno njikutuuseeko. Abasajja basaze ka video nga nnyumye emboozi. Nali ne Eddie Kenzo mwabalaba live eno. Nali ne Eddie Kenzo emyezi ng'ebiri emabega. Ekyali kintu ekisookera ddala yali reconciliation. Mujjukira we nafuna ebizibu ne Omega 256. Era byava koyo omusajja Eddie Kenzo. Obutayagaliza ba promoter kutegeka bayimbi. Yateeka ebigambo bingi mu Omega nanneekyangirako ne twawukana. So bwe namutabukira, nina bwe namutabukira nenjogera nagamba mbu ayina ekizibu ky'omuyimo. Bwenti bwe nayogera. Kati biri bwe byaggwa newabawo mukwano gwange yali mukwano gwange bamuyita Robert abasinga bamumanyi. Promoter Robert wa Eagles. Nanga Nobati Eddie Kenzo boyi wange mbadde njagala biri eby'obusungu bikole ki biggweewo. Ovuna ne tusinkana Eddie Kenzo twatuula almost essaawa emu n'ekitundu mu ofisi yawo ku Federation. Twali ku kye bayita harmonization. Eddie Kenzo ne tunyumya ebintu bingi nga bwasimayiringa. Kumbe yali atadde kagaya akalakali katuddewo wakayita Luyombya Huzairu abakamanyi mu kamanyi. Okay? Bada mulindeka aba comment section. Kati kagayi kali katudde ne simu kumbe kali coding. Kati mwana Eddie Kenzo wotukira ku level y'okunyumya ne Nobati Nobati noba ng'oli ku recordinga buli kimu. Oli so dull and dense. Gotomanya nti waliwo kye bayita private meeting. Senior president advisor n'otuula n'abantu mu office yo ekitegeeza buli yajja mu office yo ali ku recordings kuba mulimu ne video ne cameras. Ekitegeeza buli muyimbi yenna yajjanga nga kabiri ekizibu ali ku recordings. Tomanyi nti waliyo gundi ya privacy. Eddie Kenzo butasoma abo bukuluma bukulu ogenda oli totegererako ddala. Kati anti baata video bagita ku lero lwa ku Sunday bagita Friday mbadde busy. Eddie Kenzo mbadde busy. Godoza mbadde mutaze bade n'okwewaneza embizize nga zeewaana. Nobati bamusobodde kati Nobati yasirise gwe. I can only just be busy. Nego tosobola kunsirisa. Tosobola. Eddie Kenzo wino gwe nina ku sente ze wali wino gwe nina mungi. Oli mukopi, oli mukodo n'abantu abakufuula kyoli wabasuula wodda. Abaana be wali abatandika nawo mu big talent bonna bakukaaba bukaabi. Olaba omwana Ronnie Stamina eyaleta Stamina dance eyakuyigiza n'okuzina nawe wali tomanyi kuzina amazina ga Stamina aliwa alikaseesa abona labira ku bayimbi banno Chameleone paka n'olwaleero ali ne basajja be. Chameleone ali ne basajja be paka n'olwaleero alina kasajja kakakobuviiri ako nkeera bidde erinnya takata ate kamunyiiza kamutabula
olusa kawasende kaziteke wantu nezitatuuka naye takata naye gwe Eddie Kenzo bakuyamba na buyambi ne bakufula presidential advisor kukukwatirawo kubanga oli mujega kati damo yimbe bisimanya mpulira mbakoyi lojjo kutegeera twakumala dda kadda ngawe kayimbe nyimba ezokuja government mu buyinza tekaze wano katufuukira ekizibu si melody ye wali waliwo omulala bamuyita si black ate ne black naye mumanyi banaye muzijukize waliwo akasajja ka gundi banaye basima mu mushalingira nayo vajje waliwo akasajja kawavu kaddugavu kani akasajja ka kamiliyoni banaye akasibo bulasita jebbi webale nnyo ka jebbi asumbwa kamiliyoni ne kamiliyoni tava mu jebbi bona manye myaka mutima jamaze wawo yoyo jebbi reza yenyini jebbi gola boya abonya kamiliyoni jebbi kamiliyoni ya wako andi kamiliyoni oyo jebbi amanyine ne pini namba ye ya banka lwali munga jebbi agenda withdrawing yo miliyoni 8 ngabula kati wabule wiki namba kamiliyoni ataya tali kukaba ne mundetere jebbi banaye mukumyewo Zegera. So ngeza kukulaga Eddie Kenzo omutima omubi gwayina. Ronnie Stamina alikasese yafuuka mutamivu. Eddie Kenzo nofuna obumbi butano notajukira na Ronnie Stamina. Kati gwe yalemo okujukira Ronnie Stamina mbokwate sente owe nobati. Mbokwate sente owe nobati. Muyajja kusabiriza. Kati kambabuli emwe nabalabala iveno. Njagala mujjewo ekifaananyi kya nobati. Mutunulire omusajja eyali agenza okusisinkana musajja munne ekirala inze nganze mu video gye bafulumiza okumanyanga Kenzo ne banne bajega mu video eyo temuli mu kigambo nga nsaba Eddie Kenzo okumpa yajijeyo nga kugamba mu backup alage nobati byonna byayogera lwakuba Eddie Kenzo yamumma Eddie Kenzo sikusabangako mpoziro nakusinkana omulundi ogwokubiri bwena Eddie Kenzo mwabatana bakumanya namusinkana omulundi ogwokubiri ne mugamba ninamu obuzibu bwa sente njagala ompoleyo miliyoni 5 Eddie Kenzo nakusinkana sagala kwogera byamabingi nga mwe mukoze obusiru nomufulumya video yammwe lwe nakusinkana nga njogera ku kya sente nali nkusabye ompole miliyoni 5 atera nazo okujjo zikuwola nali njagala kusharinga ku sente kubanga sente zo wali ogabide ba promoter abala wabawa babalunywa bonna wawawa negwe nokwata video mbolaga nobati aze mu office ya kusaba sente za rent gwe nsuza bulijjo kisirani gwe musuza gonsuza bulijjo gonsuza olemedda kulabirira abantu bo omwana Cox aliruddawa waliwo omuvubuka gwe bayita Cox yayambako Eddie Kenzo oyo gwe mulaba Cox kati kusawa zina ali ku timu ya Fik Fameka yamuyamba kati nina ebyama byotamanyi Kenzo gwe nina ebyama bino biraba ebyo byonna ate empapulo ziraba report zikuliko report zonna teri kintu kineyunza ninga Kenzo kakati kambabulire ebigambo bino mu abandaba nobati nyinza okuba bantaddeko ebigambo bingi oyo yagweddalu oyo bavuve bumwogeza naye nze ekyennaku obulenzi bwawo okugamba nti ndi mwavu ate bwe musinkana nze mbwokyayo ekyokubira omugagga empologoma nebwefeetya enjala terya muddo nze ndi mpologoma etagenda kulya muddo simple ekyo nkibajjukiza mu bubizi bwa Kenzo musimanyo bwa big talent obujja wano mbola muli wano muyombera mu comment section you be as good as being in comment section mwembizi mwenze tebagenda kunsiyaga nze siri abisiyaga nze siri wa bolingo like this bolingo yagwe wamanye Eddie Kenzo kyali ategeeza bolingo like this do you know mwemba bikulire
ebyama mmwe muntegere nange obukambwe bennina gwebuuza neighbor mugambe wamanya Eddie Kenzo kye yali ategeeza mu luyimba bolingo like this amazina bolingo wewetegereza ekigambo bolingo wamanya Eddie Kenzo kye yali ategeeza tuwakimanya kati ffe mutuleke Eddie Kenzo togenda kutujja ku mulamwa tukyali ku mulamwa gwe nnyini njagala nyongere mbasomere ku listi ey'abalala baafuna ssente lulina basomera listi nga ekoma ku bantu 40 mbongereyoko nga sinaba kubongerayo njagala mbasomereyo ku listi wano enda basomereyo ku listi Eddie Kenzo yakola report n'agamba kusenda obumbi obutano bwe bamuwa kyokka mujjukiremu abandaba obumbi obutano bwe bawa Kenzo tebwaliko kusaasaanya ebyo byawa report era obutasoma buno bamuwa ssente zakola kye bayita capacity building and sako nga batonzeewo sako y'abayimbi mwe bagenda ng'okujja beewole owulya nga bagenda kujja nga beewole okimanyi Eddie Kenzo n'akabondoke instead batandika te kuba abayimbi abanaku ate ne babajjako obusente bwabwe ne baba exploitinga babba bubbi bayimbi Kenzo yakola bwati Kenzo ng'ojja n'agamba sako yagala sente mmeka ng'akunnyonnyola nti kati katusooke tukuweeko miliyoni 2 miliyoni 2 nga bakusala emitwalo nga 6 mumpulirize omuntu gwe bawa ssente ayambe abayimbi nga bw'awandika miliyoni 2 ng'ovaawo emitwalo 6 bagisigaza nga bakwata ssente bazitematema simanya zino sigalayo ng'omusingo simanya zino kati emitwalo 10 gino balibwanga musingo gwo ne batematema ssente ng'omuntu afunanga kamwana ate n'atakoma okwo ziri miliyoni 2 zaalaga nti no yakuwa ng'agattako emu mu maaso ofuna bulungi ng'agattako emu ne zifuuka 12 oyo kati ye yajja okuyamba abayimbi mu bintu ebyo bye njagala obbasomeramu wano kati njagala capacity building yagamba n'agamba ana Eddie Kenzo oli mujega n'akabonduko wuliriza yagamba while we have made progress in capacity building our leaders require ongoing trainings as we all know that most of them are learning on the job kati kyotamanyi ku ekyo gwe maziga Eddie Kenzo kansuke nku blocking timu musuza genda mwelire eri ebisiya gambizigwe kankusoke nku blocking kujjeko genda owa Eddie Kenzo sobola okubeera kuno neto mmanyirira ku live yange capacity building n'alaga Eddie Kenzo yalaga mbu abayimbi yabateeka mu kye bayita workshop oba semina owulira n'abatwala mbu ne baba traininga okubeera mu ezo offices muyimbi ki eyagendako mu training ya Eddie Kenzo muyimbi ki Eddie Kenzo n'alaga ntino yakolawo branches ez'abayimbi eza associations ndi mu Busoga eno tewaliyo office wadde neemu natandikidde jinja ku monitoringa tewaliyo office wadde neegi neno Busoga be yali ayina be yali ajjeyo nabo yayawukana dda nabo waliwo omuyimbi Silvia abamanyi bamumanyi legend gwe yali ajjeno yali amubye muuma namuleeta muwe ebyama bya uma bonna yabagoba dda twabadde juzi mwaluwa mwalabyeyo ofisi y'abayimbi kyokka ye yalaga mbu yakwata buli office uli ya budget gye yakola naye bana sente za Uganda yalaga Eddie Kenzo nti yakwata office 24 kankolage gwe kankubalire mu wano office 24 24 times milioni 15 labayo
ezo milioni bisatu mu nkaaga Kenzo nasoka kuba kubina mu wallet yasoka nalaga okuteeka obutesi office buli office esente zaso kugenda mu office rent milioni 15 okubisema emirundi 2 mwemeka 2 munya kati olwo namala nawandika endala milioni 10 za kugula office furniture ezo milioni 2 mwana endala kati milioni 3 mu nkaaga zino plus gattako milioni 2 mwana ezo milioni lukaaga teri office wadenemu ngojeko yokusereni suits olira yagenda nakwatayo bu branches nga busatu atenga nabo already offices zaliyo oba baguleta kigezi n'abawa n'aberwenzoli yes abalwenzoli bwe yabakwata bo offices zabwe zaliyo ne bekwata wao ka video ne be recordinga ne babisharinga ku social media mfuna bulungi gwe Faizo ate kati gwe Faizo nayogera wano gugwera ndi kubwino namala Kenzo nkyabongera bwino Kenzo yamala nakwata nakola accountability nti buli office erimu abakozi banabana nga buli omu afuna obukadde kamu owulira kankubalire mu wano sente otegeere njala kusangulako bino buli office jukira office ziri 2 munya 24 times 4 millions ze milioni 9 mu mukaaga nkulaga wamma lili pazondeka amanye kunkubira simu nga nobata musajja muleke lili pazondeka akasajja muleke nka batwalire akasajja kababba sente nyingi gwe lili pazo gobera mwebye mukuweza simanya munamasaka munange ebyo byokocha ye milioni enyabye wayogera wozi wagamba nya 5 teina ki yakuwa olwo yakunumba ne sente zonna nkyabala seno labo bukadde 9 mu mukaaga nkulaga accountability ya Kenzo ezo za mwezi gumu okubise kati 96 million times emyezi 12 kuba yakola accountability ya mwaka mulamba times 12 Eddie Kenzo akulaga emisala jokka atenga jampewo kye bayita ghost salary oba ghost workers omwaka gumwa spendings akawumbikamu muobu kadde 15 mu 2 Eddie Kenzo kati gwembwa gwe nogama munaje uwo kusaba sente wampa mmeka wampa mmeka kwa accountability mwateka konti nobati mwamwe milioni 10 wazipera wa boba asobola okulikodinga obulikodinzi nga ntudde mu office lwaki mukumpa sente tewali kodinga Eddie Kenzo katika mbabulire mmwe DJ Fuleke n'abalala baliko kuno njagala mbabulire Eddie Kenzo yali munaku nnyo Eddie Kenzo njagala government ekunonyerezeko oba ebyapa by'amataka byofunye mu mwaka gumu okuva ofuna sente za sako si bye bingi kati Eddie Kenzo toberanga kona chapa kiri mu manyago cha nyumba mu Kampala wabifunye omaze kufuna sente za sako za government obo wakana mutulete bwino mwaka nakulimba ki okuvanga nkankubulire lwakuba mama alima yangano okwogera kuba walabe Eddie Kenzo nina bwino gotamanyi gwe nakumanya okuvira ddala nga mukyasula mu nyumba esekukuji wasula mulema oyo bwino yenna mulina nyumba yesekuku yaliyo Eddie Kenzo nyumba yesekuku yaliyo toberanga konna chapa cha nyumba mu Kampala ngojeko oli enyumba gyoli mukuzimba kusawa zino ne nyumba gyosula musiyo ne sawa zino katoda mbota video ya nobati mbwasaba akusaba sente za rent gwe nawe wakavamu ochali mu bupangisa atoga be sente za rent Eddie Kenzo nyumba gyosulamu ya mugagga no mugagga tumumanyi yene bwe mwogera wano nze bampita tugizire ne motoka zebeli zovugezi musizizo oyo mugagga wa UK Mall Haji Umaru Katongole
ovuga motoka za Juma Lukatongole. Eddie Kenzo so ovuga motoka za Juma Lukatongole ezo Range Rover zetulaba ezimu. Era omusajja oyo Juma Lukatongole mwebaze nnyo kubanga akuziza mu kumagezi n'okuwa plan. Enyumba gy'osulamu ya Juma Lukatongole. Enyumba gy'ali osulamu neremwe bweba esseguko yali ya Juma Lukatongole. Olwasulawo omukazi n'omukazi n'agivaamu ng'afunye omusajja omulala. Omusajja n'ateeka ennyumba ye n'agitunda. Nga toddanga mukulabikirako ku nnyumba okuva lwe malo yagivaamu. Gwe Kenzo ennyumba yali eyo nga yesseguku. Ddala omukazi singa engeri gyali yagivaamu singa tewadda mukulabikirako mu nnyumba eyo. Ne muteeka ebintu bya propaganda mu mawulire mbu yagula ennyumba n'erema $5,000,000. Nga wagula oludda w'ennyumba gwe Kenzo. Simanya nga yayimbanga. Simanya Kenzo was rich. Simanya atambulanga n'agende bweru. Simanya mitala w'amayanja. Simanya yayimba Ivory Coast. Igwe. Nga n'ettaka ly'ebijja mukazi era Rema naye yali mukazi w'amaanyi yali muzimbi. Omukyala Rema yakuyamba n'agamba tugule ennyumba wagenda okubeera ebijja. Kubanga Kenzo yali talina bijja. Kenzo wali toyina bijja. Osekeera mpozi nga wakagula ettaka w'eri ebijja. Kenzo talina nyumba talina ttaka lya bijja. Anjogera kikakasa. Rema yakuyamba ne mugula ettaka e Masaka. Eri ebijja. Osekeera ne kati naye bwe wayawukana naye muganda wo naafa wasala oba muziike mulimbo. Osekeera kati okwata video recordinga Nobati mbwaze okusaba sente za rent. Nawo rent nga to owe rent no omulala. Nze nali kusaba sente zo. Sente ze nalizo okwewola. Nalize kwewola sente. Nga senior presidential advisor ziri mu sako. Ate zo otampa kati obo nangira zaki. Obo nangira zaki Kenzo. Kenzo sikwetaaga wadde n'onaku n'olu. Oli wattima, oli mubi. Toyagaliza banno okufuna. Sirani gwe. Gwe n'okwata n'olemesa abayimbi bonna okuyimbira president. Ne weerunja ne weefula mulungi omu. Goza President Museveni gogena muli omumalewo. President Museveni ogena muli omumalewo weka. President Museveni waffe ffenna. Ffenna gwe tukolera. Olwokuba kafunye chance ne kalowooza mbuno juzi baadde bakacaliza ku NBS. Mbolaba abayimbi mbuno bunana bayita naye nga balooleza mu kawumbi balooleza mu buwumbi bwa sente. Nyoko kyogamba sente za Museveni zizo nga basaba $3 million. Eddie Kenzo okuyimbira Museveni oba oyimbidde Katonda wa wano ku nsi. President Museveni yasayininga ku sente ze Uganda. President Museveni ye Chief Executive Officer wa Uganda. President Museveni ye Commander in Chief. President Museveni ye Tibuhabula General. Yeno Uganda eri kumukonda. Eno Uganda ekyapa kya Uganda. Museveni ya kirina. Museveni yalina ekyapa kya Uganda. Ofuna bulungi. Kati okolere bayimbi bannettima ogambe mbuno bano nabankubira twabakubira amasimu okumanya Kenzo you are dull and shallow minded mbuno mune tufuna waawo abasobola mune bajja ne bayimba ebintu ne binyuma bajja ne bayimba ebintu ne binyuma abantu ne banyinga Kenzo teri yanyigira bye mwayimba ekyanyiza abantu kubye mwayimba tebinyuma ebintu bye mwayimba bifu. Nawe kenyini nakulebe kulale ya Nambi nga go bikaka abantu. Ebimba abantu tebabisiima Kenzo. Mwena bakola mu State House n'aba NRM abakolera President Museveni. Abawagizi ebimba bya Kenzo tebabisiima. Mukwate Bebe Kuru ademu akolere president oluyimba n'abayimbi. Bebe Kuru yatayina ttima ku bayimbi. Yatagenda bakubanja ulo. Eddie Kenzo yagenda na katika mbabulire bwino gwe mbadde temumanyi omulala. Eddie Kenzo yagenda na adyeka ekintu ntumbwa ayina abayimbi ba regionizi bayagala bayimbire President Museveni. Olwokuba Kenzo mukyala we
ava mu Northern Uganda. General Secretary wa NRM ava mu Northern Uganda. Director Finance wa NRM Secretary ava mu Northern Uganda. Eddie Kenzo nagenda n'afundiriza banneeyo. Ne bakwata ne bamuwa budget yaba upcoming oba regional artists. Sente yabadde azisasula naye nga ziwa abaana ba region be bazisasulayo. Nga sente yazijjayo leo omukyala Dafu nga gwaziwa. Kati Kenzo ke wavudde waguze kali n'endala. Waguze kali n'endala. Ogwo mutima omubi ogukuli tewakomyewo e Kampala. Mukati ayayaana ekimuyombya n'ekyamukozesa audio ng'asaba mbu bamwongere sente endala okuva mu ministry. Osaba sente endala nga n'obulimi obwasoko ewe bwe bagali sente za Uganda ziri awo za kwonoona. Ziri awo za kwonoona. Wamakasoke ngende Diana Koli nkulabyeko. DJ Flake n'abalala abaliko kantu ngendako mu kalango k'abakama baffe. Eno t-shirt ennungi ya President Museveni gye mulaba. Banaye tusimeko omuntu yakutte tenda za t-shirt ze NRM osana kigalo. T-shirt ze NRM mwakoze mutindo. Mwakoze t-shirt nnungi. Omutindo gwego t-shirt nyungi nze simanyi yazikubye nemwe eno message mugituuse eri buli yakoze t-shirt zino. Kano DJ Flake kansalire moja kampereza mukampereze nga kalikokka omuntu yakoze nange njambadde eno neboji sikate kutuka mutindo gwe nyini njagala kumanya ani yakoze t-shirt zino. Ani yakoze t-shirt ze NRM ezo mutindo bwezi ku mulundi guno. Oyo netaga musinka ne mwebaze. Tuli eno tuli mu Busoga. Abantu baagala t-shirt zino bazaagadde okamala. Mwagala kalisti. Okay. Anti omanyi nandaga nnyo. Bannaye Eddie Kenzo wabba sente za. Tetugenda kwongera sente. Eddie Kenzo Nobert Events twizire. Nkugambe situgenda kwongera sente. Sente ziri ku ministry. Nze omukubagenda okukuba essimu enti kati yaterezezza. Paka ngo sigado tonna batereza togenda zifuna. Oyaya na walio bazengo omanyi kiwedde. Goye government NRM ekola bwetyo. Sente zaffe wazono nezo muwiwo omusolo. Wamanjagala mbongere gundi list okay. Kakati njagala mbalage list. Njagala bana bino yo kambyogere. Kenzo yakola accountability. Era buli gwe mulya ku list eno yalaga nti balwala omutwe n'abatwala abajjanjabi. Oba yaba facilitating nga kibayita rehabilitation. Nyala basomera list yabo. Kenzo n'olwaza banne twabalamu. Mbu waba rehabilitating ana edike. Eba ne list eri luddawo. Nakalabiwa. Bana munasi bino bintu